Lukwago talina munnabyabufuzi ali ku ludda lw'opposition munene gwatatuukiddeko mu kkooti ye ng'abadde avunaanibwa gino emisango naddala egy'ebyobufuzi. Olaba n'abamujja mu ntebe. Tewali lunaku lwe bakwata Bobby wano pozi nga yali mulwadde. Lukwago n'ataba omu ku basoose mu kkooti lwe baamutwalako mu kkooti n'abalala. Ne Muwanga Kivumbi ssebo yali yeera. Naye ntunuulidde kkooti nga Kampala yonna beemupi ba opposition nga bammeeya ba division bonna ba opposition save for one, bakansala Lord Mayor bonna ba opposition, and that is only Kampala. But take the greater metropolitan area, bona opposition nga tulinamu beemupi babiri, Honorable Sewungu na Honorable Nambooze, nga Lukwago bamukomitinga to High Court. Be babadde bokka. Aba opposition kiki kye ekitutte ebiseera byammwe ebinene bwe bityo. Lukwago talina boolaba abanene mu opposition kwegamba waliwo ekitategeerekeka. Oba babadde mu committees. Leader wa political party nga ba political party yebe balina okubaawo. Opposition yaffe tukulembera lwaki bagamba leader of opposition in parliament nga nebweru kyekivuga. Opposition oluvannyuma lw'okulonda ebalibwa ababaka ekibiina ekisiza ababaka mu parliament kyekigiriidinga. Era ne opposition figures, leading opposition figures, munange nga tolina ababaka ba parliament mu parliament obeera mutonotono. So abaliyo era baliyo ku opposition, they are our leaders. Yes. Kyovola banti lopu taba lopu wa kibiina gundi oba gundi abeera opposition. Lwakuba ebyennaku zino byakyuka yafuuka wa kibiina. Naye kiki opposition kyekola kyetutalaba nga kiri eyo munda nga tekikyalabika kungulu. Nga tekikyalabika kungulu. Lukwago n'emisango egimu gyaloopye ne argument zakoze bwe yali mu parliament bw'abadde jaggisaawo n'obuziziko obumu obusobozesezza abangi okuyitamu okufuuka abaka ba parliament. Ekifo kya obubaka ba parliament, for example, entebe awo, entebe yonna okutwalira wamu nga si nyangu kuwangula olwa barracks okubeera polling stations. Nga bakubira yakalulu mu barracks. Okusooka nga barracks zirina polling stations bakubira eyo kalulu. Ng'osobola otyo bawangula abo. Poliisi ani awe Makindye ng'osobola okuwangulawo Makindye West. Nga tosobola. Oteeka okuba nga ovudde eno ng'ate oli w'amaanyi nnyo watuukanga eri poliisi ya order nayo. Ne kuba akalulu n'ekamaliriza mu. Polling station ng'eri mu military Makindye osobola okuwangulawo. Naye gomanye ababeereyo nga basinga ezimu ku polling stations obungi. Bawayitirivu. Kati zaafuluma. Obubox nga bujja mu barracks. Lukwago yaleeta enteekateeka efaana bw'eti. So ebintu bingi ebifudde ebireeseewo embeera entuufu ku ludda waakiri olunyigirizibwa. Lukwago abibaddemu. Either ku front page oba mu background. Nga gyali alwana. So abali mu bifo ebyo ebyobuvunaanyizibwa ebyo babaka ba parliament aba opposition, ba mayor aba opposition, ba lord mayor aba opposition, abantu nga Balukwago nga bali mu mbeera ey'okubatulugunya mubeere nabo. We mutudde temwali tuddewo. Singa si bano abaasima empangi. We mutudde mbalayirira temwali tuddewo. Abantu nga Dr. Besigye abo bw'olaba ng'oli mu kifo eky'obuvunaanyizibwa ng'osobola okukikozesa okuteekayo eddoboozi lyo nga bamuyisa mu mbeera gye bamuyisaamu lijjeeyo. Honorable Kasibante Moses walibeera omutuufu, naye tulina kusooka kwebuuza nti opposition kye ki era aba opposition be baliwa? Opposition yenze naawe.
era olina okukimanyanga nti gwe opposition 001 okitegeere nti bw'otasituka tewaliiwo agenda kusituka, kitegeeza ky'otakoze tewaliiwo agenda kukikola. Era olina n'okweteekamu ekirowoozo ekigamba nti bw'ataaba enze anaabeera ani? Mu paalamenti ng'aba opposition tulinayo ababaka 109 naye okakasa aba opposition tuli 109. Ebizibu byaffe ebyatuteeka ku opposition bisobola okumalibwawo ababaka 109 kubanga mu nsi y'ebizibu ate yeffe gavumenti. Bwe kibanga mu nsi y'ebizibu yeffe gavumenti, tetuyinza kugamba nti ababaka 109 betugenda okutikka ebizibu byaffe batono. Situyina kubalira ku babaka kubanga si be bategeeza opposition. Ebizibu byaffe nga mwe muli n'ekyalukwago bye bitegeeza opposition. Kakati wano olina kondeminga bantu nti Lukwago atuuka atya okugenya? Lukwago batuuka batya okumuleeta mu kkooti? Wallahi nga abamemba ba opposition tebaliiwo kubanga ababaka 109 ne bwe beekwata ne bekkata mu kkooti tewaliiwo kye kiyinza kukyusa. Batono nnyo okudefininga ekintu ekiyitibwa opposition. Teweerabira nti ne mu nsi omutali opposition oba omutakkirizibwa opposition mubeeramu aba opposition, abawakanyi, abawabuzi, abagamba nti ffe tetukkiririza mu system. Kakati ku bungi bw'Abannayuganda obuli mu nsi oba ku bungi bw'abanyigirizibwa obuli mu Uganda, toyinza kuŋŋamba nti ababaka 109 oba ebifo 109 by'obanja okusitukira buli kizibu. Bitono, tebyenkana yadde ennamba y'amagye, tebyenkana yadde ennamba ya poliisi, tebikola yadde kaddooti kuba ebitongole by'ebyokwerinda abatunyigiriza bye bakozesa okutunyigiriza. Ne waali ebuuzizza ffe abanyigirizibwa tuli bameka? Lwaki ababaka be balina okusituka? Lwaki ffe abanyigirizibwa si ffe tulina okusituka? Tuleme kukolanga bintu mu mbeera ya kwesonga mu ngalo oba mu mbeera ey'okunoonya betunenya tutandike zi blame games, kubanga ne bwe banajja ku kkooti ne bagibuutikira ababaka 109 ekyo tekiyinza kuyamba. Eyo si crowd emala. Bwe kibanga crowd yeyina okuta Lukwago. Lukwago obululu bwe yafuna wadde nga teyawangula bwe buliwa? Abo abaamusuulira akalulu mu kabokisi ne bw'aba teyawangula ne bwe bajjako kwota y'abo abaakamusuulira, wallahi ya Mungu crowd eyo emala okuteekawo embeera n'ensi yonna ne grabbing attention nti mu Uganda waliyo former Lord Mayor oba lawyer omukukuutivu ku ludda lw'opposition ali mu kufa, ali mu kusibwako emisango gy'atazza. Naye ababaka 109 nga kwobalidde kuyimbulwa kwa Lukwago, ku Lukwago obululu bwe yafuna e Kampala sijja na kugenda ku buli obw'emirundi 3 mwe yawangulira nene ku mulundi guno kwe yawangulirwa. Abo bawagizi baabamwagalira ddala be baliwa? Abamwagalira ddala n'abalonda bali mu ezo, abalonda abaka opposition bonna we beegattira awamu, ekyo kye tuyita solidarity. Eyo ye solidi etasobola kusaanuukanga bbalaafu eyeekutta awamu ekitole. Era ne Museveni oba ne mutabani we gye batasobola kumementula kubanga ate be bantu era abatalina na kye bafiirwa. Be bantu b'otalina kugenda kusanga obavunaani. Be bantu b'otalina kugenda kubaako na kyobatiisatiisa nti bwe mukola muti ngenda kukola bwe nti. Abo bw'oba oyita b'osinga okwetaaga mwene embeera. Si babaka. Si babaka. Si babaka be weetaaga mwene embeera.
ku mbeera ya Lukwago weetaaga bannayuganda ffenna kubanga nkugambye mu nsi y'ebizibu yeffe gavumenti. Bwe tubeera mu bizibu gavumenti ya Museveni yebeera ku opozitioni. Mukkiriza gavumenti etuwangule weeyina okubeerera n'amaanyi nga gavumenti. Kyokka naffe we tulinga gavumenti era etuwangulireyo ne mu nsi y'ebizibu. Abanyigirizibwa tuli bameka? Abali obulungi bali bameka? Kubanga ne mu NRM muliyo abanyigirizibwa. Bwe kibanga abanyigirizibwa ffe bangi, kakati mu kino ekizibu ekitulumbye wakati mu kunyigirizibwa nga bakutte munyigirizibwa munnaffe, tuwangulwa tutya? Teweerabira nti naawe wennyini waŋŋamba nti ababaka tebalina kulayira. Bwe balayira babeera bawadde Museveni legitimacy, kitegeeza we bagenda mu kkooti babeera bazibikidde omuwendo gw'abantu abangi abaliyambye Lukwago okununulwa. Nga tweyinulira kasita ababaka baffe 19 abaludde olunyigirizibwa oba obaludde oluwabula gavumenti bagenze ffe tugende twekolera ebyaffe, naye ng'ekizibu kiba kivuddewo. Lukwago abeera ateereddwa, Dokita Besigye abeera ateereddwa, then onenya bantu bakyamu oba oyita bantu bakyamu, yita abantu abatuufu be bannayuganda. Nti Lukwago aleetebwa ddi ku kkooti, ffenna tujje tuzinde kkooti, so si ababaka 19 bajje batuule mu butebe bwa kkooti bakole ki? Kikyuse ki? Ababaka abo okujja mu kkooti Lukwago lwe bamuleeta kibanga kujja kunziikirako nga nfiiriddwa, kizza mufu. Just obondaze bulazi solidarity nkuziikiddeko naye kizza mufu. Kakati mu kino kyonna kye tulina okukola kyekinaayamba kyekiyamba, si kutugumya, si kukaaba naffe, naye tusobola okuggyawo ekizibu mu lukuŋŋaana bwaffe oba mu bumu bwaffe. Numbers bwe ziba nga ze zirina okuggyawo ekizibu, yita numbers ziri zennyini ezaalonda kino 19, so si kino 19, kubanga naawe weemulugunya mpulira n'ekibiina kyo kikaayana nti akalulu kaalimu kyekubiira. Abantu abaalangirirwa batono nnyo ababaka abaalangirirwa batono nnyo okusinziira ku baalondebwa. Kati tunoonye baabalonda, si baalangirirwa, kuba naawe okyeyogedde nti abaalangirirwa be batono nnyo. Bwe tuba nga tunoonya solution si mu mbeera y'okweggyako, nzize sikuyimbiddeko, kibanga okujja ku show y'omuntu olwedde gwesaze, sikuyimbiddeko, kyali wange sikuyimbiddeko, ninga tekijjaawo nti sheekoze eki, shensaze. Kakati saagala tubeere mu mbeera tuzze. Ate aba PFF banaagamba tetubeegasseeko wakati ng'omukulembeze waabwe bamukutte, naye nga yazzeeyo ku mpingu, nga yaddiziddwayo eruzira. Kati yita bantu, kitegeeza naawe toyagala aveeyo kubanga kino kyoyita kireeta bumu. Kugumya mbaddewo ng'oziika omwana wo naye nga tagenda kukola ki? Kukomawo. Naye weebuuze nti ab'opposition tuli bameka abanyigirizibwa? Tuli ennamba bweti. Kale osobola okugeraageranya n'ogamba nti okusinziira nga bwe biri, abawagizi b'opposition nga baakuŋŋaanye ne bwe baba ekitundu 110 ne bazinda kkooti eyo Museveni amanya nti bbanga lyakuma okulemera Lukwago ekintu kye kiyinza okuyiika oba gavumenti ye eyinza okuyiika, kubanga mu baatya si be bano batono, eyo nnamba ntono. Basinga okutya yenze, ye ggwe, ye munnayuganda anyigirizibwa, be bannayuganda abangi abakuŋŋaanira mu gavumenti y'abeebizibu, abakuŋŋaanira mu gavumenti y'okunyigirizibwa, era abo be basobola n'okuvaako sparking factor esuula gavumenti. Abo bw'oba oyita Basanyonyi weefudde kiso kya mbuzi, ate era nga babaawo mu mbeera yonna n'okusinga oba osanga gwe bw'obaawo, kubanga gwe oyinza okujja ewa kwezi n'okolayo akantu n'olowooza kiwedde mu mbeera y'okweggyako naye nga tobaddeewo.
naye abalina okubaawo abatuufu obeerabidde. Kitegeeza naawe okola bitayambe, naawe oyogera bitayambe. Obwo obululu bw'oyogerako n'ogamba mbu singa si Lukwago oba osanga abasinga temwali badde na bifo ebyo, ebifo si byabwe, ebifo byange. Akalulu akabbibwa kaali kange. Buli mubaka gw'oyogerako alina akalulu kamu. Buli kansala oba mmeeya gw'oyogerako alina akalulu kamu. Obululu obwali bubbibwa si bwabwo, bwali bwange. Ne Singi Katongole tabbangako kalulu ko kubanga naawe akako mwalimu kamu. Obululu obwabbibwa bwali bwange. Nze Munnayuganda Lukwago teyayamba bali. Bw'oba okakasa nti lyali ddagala, teryali ddagala eribali. Okujjako ng'oŋŋamba nti naye wali ozze kuvuganya ogenda olye nti ebifo byali byammwe nga mirimu. Naye bw'oba wali ozze mu bifo bya buweereza kitegeeza obululu obwali bubbibwa bwali bwange. Era Lukwago teyataasa bali, yataasa nze nannyini bululu. Yayamba nze nannyini bululu, nze gw'oyina oyita ku lwa Lukwago olw'ekyo kye yakola ekinnyamba, si bali oyita bakyamu. Okujjako ng'obukodyo wammwe kati ate naye bw'oli mu kwabya nti bwe tujja okubasaba obululu tuba tuzze basaba mirimu. Bwe tujja okubasaba obululu tebuyamba mmwe, bubeera bugenda gasaffe abatula mu position ne tufuna emisaala. Otherwise we kitaba ekyo Lukwago yayamba nze. Lukwago yayamba ggwe Munnayuganda. Si nsonga oyina position, opposition tekitegeeza position. Mwani abagamba nti opposition kitegeeza position. Opposition we kiba kitegeeza position, then abalina position mwe muba mwerondanga. Era neeno muffe temujjanga okutuleebeetanga obululu bwaffe. Kubanga gulaze nti ebifo byammwe oba ekintu kyammwe n'ekintu kyaffe ffenna. Lukwago si w'abasennyonyi. Lukwago si w'ababali mwezo. Lukwago si wa PPF. Lukwago si wa ADF. Lukwago si wa NUP. Lukwago si wa FDC. Lukwago waffe ffenna. Era naye mu mmenya y'oyolaze nti waffe ffenna lwakuba ggwe omulondeddemu obubinja bw'abantu 109 bw'oyagala omuwa nti era bwe bataakole kimala Lukwago agenda kusigalayo. Actually omugaso gwabo si gwa kujja mu kkooti. Omugaso gwabo gwa kutuula mu hawusi. Naye bw'oba oyagala kulaga crowd n'obumu mu kujjayo Lukwago oba mu kununula Lukwago, yitanze weereete. Yita aba opposition monna, yita abanyigirizibwa bonna, yita bonna abakkiririza mu nfuga ey'amateeka, yita bonna abatakkiririza mu kutulugunya kw'abantu mutabani wa Museveni kwe yeefudde ekirala ennaku zino, yita bonna abakkiriza nti gavumenti ya Museveni yetusinye. Naye gwe oyiseeko ba individual, oyiseeko bantu ba lubatu. Bakole ki? Bayambe ki? Yita bannakampala. Lukwago be yakulemberera emyaka 15 kubanga mu be yakulemberera emyaka 15 mwalimu n'aba NRM. Kuba waliwo abaamulondanga nga ye. Yita abaamulonda mu bululu buno bwe yafuna wadde nga teyawangula bwali bungi bumala crowd emala. Omanyi kitegeeza omutwalo gw'abantu nga gweyiye ku kkooti. Kitegeeza ne kubwe yafuna ne bwenfunako 1/10 oba ne bwenfunako 30% yokka emmala bumazi abo beerabidde bo bagende mugende mukole. Ffe twagala bano 19. Nuupu teweza yadde ababaka 6. Ababaka 6 bwe baba nga bazzaawo ku kkooti ddala kiraga bumu kale kirungi era kyamaanyi. Ne tekiyamba kuziikirako naye omufu nga tagenda kudda. Njagala oleeta ekintu nga kiyamba Lukwago si nga kigumya Lukwago. Lukwago mu budde buno teyeetaaga kuguma. Lukwago yeetaaga bujjanjabi. Lukwago yeetaaga bujjanjabi, yeetaaga ddembe lye.
kati ita abantu abatuufu be bannayuganda abali ku opposition abanyigirizibwa bano booli mu kunenya bakyamu si batuufu muganda wange bano booli mu kunenya bakyamu si batuufu batono nnyo ate banafu nnyo teweerabira nti oba balirako naye ate nabo babalidde ku ggwe awo we bali wali obaddewooko olina kye wakola senga sikubeera mabega nga walemwa n'okwezzaayo nze bwe nalemwa okubeera emabega nojja ne ku kanso y'erubaga n'olemwa okwetwalawo kubanga nalemwa okubeera emabega kitegeeza tebalina kye bayinza kukola nze nga siriwa mabega waabwe kati yitaffe weeyite era otegeere nti tewali kiyinza kukolebwa ky'otakoze weeteekemu nnyo n'enjogera egamba nti bw'ataabenze anaabaani ate ebisinza okutuzza emabega kati kwenenya kwesonga munnwe na kwagala kulagaani asinga bwe tubeeranga mu buzibu nga waliwo omulwadde nga twetaaga kusonda ssente omulwadde onajjanjabwe empalana n'ebyokulagaani asinga tuba tulina okusooka obiteeka ebbali kubanga wane kiba ekikulu kya mulwadde kukola ki kya mulwadde kujjanjabwa kakati ki ekyetaagisa ekikulu mu budde buno kya lukwago si kwenenya kubanga gye tukoma okwenenya twongera kweyuzaamu ate ne wakati we tulina okwegattira omufu bw'atatugatta ki ekiriba kitugatta kubanga mu kaseera ak'okunyolwa tuba mu maziga naye ate tufunirawo omukisa okutereeza ebyasoba y'ensonga lwaki ne bwe tufiirwa abooluganda mwe batera okuddiŋŋanira mulumbe tufiiriddwa naakyagenze naye ate baaba kamada ne baaba gundi balina obutakkaanya ekiro nga muteesa ku dduwa ey'amakumi 40 mufuna omukisa okuteesa ku mpalana y'abano neevaawo nti ne wabeera ekibi n'ekirungi kibaawo y'ensonga lwaki bwe tufa nga ye omusezi ate akuuta entamu afunye enva ne wakati mukagudde tubeerengako kye tulondawo bwe tuba nga tubadde n'empalana okumala ebbanga eno tetugenda eno embeera ya lukwago tetugenda nga gikozesa mafuta tetugenda gikozesa nga mafuta ate okwongera okufuyoeringa empalana yaffe ne tugikozese nga amazzi okukkakkanya obusungu mu mitima gyaffe bwe twerinako kubanga buli omu alina ensonga ku munne wakati awo wonale bongo olina ensonga ku nze nange nina ensonga ku mmwe ate nnene n'essiga ekadde era si kyekiseera sisobola kukozesa mbeera ya lukwago kukusiba nkalu kabeera empuuga sisobola kukozesa mbeera ya lukwago mumusiba nkalu ate teweerabira mpuuga looya emisango agiwozezza yatuuka n'okuwoza omusango gw'ebijambiya nga tawozangako ate olwo guno ne tetugenda gikozesa nga mbeera okumukuba okumukkakkanya kyokka ate bw'abeera ne idea gye tuyinza okulaba esobola okununula munnaffe mu nnyanga agireete tutuule kadde kakunaaba kadde kakutabagana actually mu mbeera eno yonna gye tulimu tusooke tweyoza obusungu kuba ggwe okaabira kifo nupu yanzijako ekifo ne waliwo akaabira obulamu ng'oba osanga olumba olwatwala obulamu olwo lwava mu kampu yo ngezezza bugeza kati bwe tunaabeera mu kwenenya buli omu alina ensonga ku munne ate ojja kwesanga ezaffe nnene ku zizo ng'ezizo ntono okaabya kajjanja ow'ensalika okaabira maaso g'owa kansa ajja kukulaba nga aduula naye tusobola okusooka ne tusiba empalana yaffe ku bbali ku lwa munnaffe ono era ku lwa munnaffe ono tusobola okubaako bye tusooka ne tuleka ne tubanga abatabirabye ne tubanga abataabyekola tusobole okutaasa munnaffe ono ameze envi mu nnaku 3 naye abangi ngandokopya ntuuse kwerolejjera kumbiza mukulu asoogera ebinaayitika